asinzibwenga agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamutenderezenga mu nnimi zaago kibenga weewaawo. Jamu Base Tereza Fone. Nsaba Katonda w'abajjajja mwenna abampeera omukisa mwenna abali wano. Abasiraamu assalaamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Abalala yeebazibwe Mukama Katonda. Manyize nnyina enkola. Neebaza nnyo Katonda atuwa omukka gwe tussa, atukuumye nga tuli balamu, ate ne neebaza bajjajjaffe abatume, Omuzungu kyayita angel, Omuwarabu kyayita malayika, Tanzania kyayita majinni, ffe kye tuyita emisambwa, Omulundi kyayita ekiteega, Omunyarwanda n'akiyita Nyabingi, Abanyankole kye bayita abachwezi. Olwaleero nsooka okwebaza Kabona Kindi mu kkubo. Weebale nnyo kuva emukono n'ojja ku lwange. Ssebo omukulu wa Mulengera, ono nno Kabona mulamba, naye mwebale nnyo, mwebale ddala. Junior Saha, kiriya nnyo mwana. Kabona Lukwago wali wano, ate ne mutabani wange. Ono nno mumulaba kuba muvubuka naye emyaka 6. Musajja mukulu empewo ziri okwo. Okusembyayo kabadde kakodyo. Naye nga ngamba mulindo otunudde kiri. Weebale nnyo muganda wange okuyimirira nange. Ekyo kye bayita obumu mu nnono. Era kino ffe twagala tubeere feesi yaabo abakkiriza mu nnono, abasawo Abaganda, abakulembeze mu nnono. Nti twagala kuggyawo ekyo kye bayita okulwanagana. Lubaale takwata wattima, lubaale takwata mukodo, lubaale tatta. Neneebaza abaguruupu, omanyi mutukunga okwekolera okukulaakulana. Bwe mutuwa ssente tubaako ebintu bye tuteekamu ki ssente. Nina kye bayise bali twewuunya. Ekyo ekibiina naawe ali eyo ng'oyagala okukiyingira, buli mwaka ssente zo bw'oziseevinga ozifuna mu Desemba nga omwaka guggwako. Tulina eky'emyaka 2, eky'omwaka, be bamu ku bansapootinze okuba nti akasente nkateekayo ate bayimiridde nange mu kintu kino. Mujje mutweyungeko tukulaakulane. Ne neebaza Dana, manager Dana oba director Dana event, Dana tent, Dana mu buli kimu. Ekifo kino senga saali muntu ndowooza. Ekirala njagala musome ku olwo nti okunaaba eddagala si kya sitaani. Sinza Katonda kuba kikutwala mu kanisa kusaba Katonda. Yesu yali mulya mmere yafa. Katonda gwe twogerako teyafa, teyaziikibwa, tazaala tazaalibwa. Abatume be twogerako bajjajjaffe, Omuzungu kyayita angel, Omuwarabu kyayita malayika, be baava mu ggulu abatazaalibwa. Emizimu be abantu bafa abaafa. Mujje tutegeere ennono. Njagala nnyo ku olwo ŋŋenda kuwonya muleete abalwadde. Ŋŋenda kuwonya saagala kujja mujjajja ndeese ekimu eky'ekkumi kiikino. Ezo mwezitwale mu Pentagoni oba wa. Nze ndi wa mbuga. Njagala ojje wano oyimirire, ŋŋenda kutunuulira nkulagule. Abamu mbikoze naddala ekiboga. Ekiboga we bayita mu kafunda mu nnamawulire asobola ng'osobola okugendayo. Nzize enkola ebyamagero lwakuba abangi tebabijjayo kukola ki. Ekirala ababadde banyooma wano we kigenda okuggwera. Omusajja omu kambaweeyo kino, abamu bajjakira babubi naye obujulizi kyetaagisa kuba n'abalokole babuwa. Nalina mukwano gwange wali mu kafunda lw'amata, nali upcoming, ne ŋŋenda ewuwe n'atonyesa enkuba, ne mugamba ekye, ne tumuwa emitwalo 2 n'ekya. Bwe yalaba ziweddewo ng'aziwedde omwenge n'adda n'addamu n'agitonyesa, etonnya mu kikaali eweeru teriiyo. Ne ŋŋamba gwe kyali nja kukunnyika mu mazzi kuba ndaba oddugala olabika tonaaba. Kireza bwe naakunnyika tejja kuddamu kutonnya. Okuva awo teyadda. Kati bwe nagenza okuyimba nabagamba mukwano gwange lamaanyi gyali nti gyali. Ne mbagamba nnina emitwalo 2, jjajja bamu y'anaasiimye nzimu wanywemu sukaali. Ne mbabuuza ani anaazimutwalira. Abantu bonna banjulira ne bwe mugendayo. Nababuuza abali mu kikaali nti bana ani azimuwa nti muganda we. Ne mbagamba anaazituusa nti ye. Najja ku siteegi ne muyimiza ne mugamba bw'oziri ogenda kufuna obuzibu. Kino nkyogera nga nti abamu yana yampa amaanyi nga sinze enkola yakola.
enkera bwe navaayo ekiro ku makya yazirya ssaawa 6:12 neyeetuga. Mbyogedde mu mawulire sirimusi naye bw'omanyiira nze oba omanyidde abantuula ku mutwe awakana genda abayitawo nkafonda lw'amata genda onoonye gwe munnamawulire kakasenzaani. Ekirala mumanyi maneja Moswa mumumanyi, genda omubuuze ki kye nakola muganda we e Bugiri. Nakati muganda we muwala waabwe yagula embuzi gyeri alinze ngende ngisale. Namugamba olubuto lw'oyina yajja kumbuuzaako. Ne mugamba olubuto lwa myezi 2 nangamba olulabye otya. Ne mugamba ogenda kuzaala mwana mulenzi nangamba bwe ndi muzaala embuzi weeri. Buuza maneja Moswa oba teriyo ewaabwe. Sifunanga budde bugendayo. Lwaki nkuwadde obujulizi? Abasajja n'abavubuka n'abakyala munyooma sayizi zaffe. Muyinza okulowooza nti ndi mu malala ga kunoonya linnya, erinnya nalikola. Kati njagala kukola byamagero kuzza bantu ku nnono. Omusamizi omutuufu talya katunkuma, omusamizi omutuufu jjajja w'abaana talya mukene, omusamizi omutuufu talya mpuuta, talya nkejje bw'olya engege, omala kunaaba bombo n'alweza okuddamu okukwata ku bya jjajja. Mukyemba somesa kye bayita okufugika abakazi muzadde. Naye ennaku zino obuuza omukazi omukulu wa mizaalo 4 ti omwana owokubiri yaani tamumanyi. Nosanga omwana ali mu senior 6 naye nga bukyagenda mu parliament omulundi ogwasooka tebamukolera mikolo kuba yali ku ssomero nnyina teyamanya. Mukuze muyina ebisiraani, muyina ebizibu. Njagala kukimalira wano. Mbateereddewo ekyoto ky'abamweyana. Lwaki? Njagala kubalaga ani gwe nasamira. Ekyoto kigenda kuba wakati wano mu kifo kino. Njagala ngenda kuba ne ka oyiro k'abamweyana mukamanyi. Ka oyiro ako bw'ojja n'okagula ngenda kukuza enjagaza wali. Nkutereka akabaani nkutwale kugambe kuma ekyoto. N'ebikozesebwa okuma ekyoto ngenda kuba nabyo. Naye sigulira namago etyubu nga mu kyaki we muwe kimu eky'ekkumi ebikozesebwa mujja bigula nsobole okukuma ekyoto ky'abamweyana. Bw'oba ojja wano tambulamu n'enzibizi ez'ebigo tebiraze. Mumpulira bulungi? Ngenda kuba ntongoza kampuni yange gye bayise Bamweyana Herbal Product. Kola ebizigo sabbuuni, amazzi ge bayita Bamweyana Spiritual Water gakuwonya. Mugenda kubisanga wano. Njagala kino ekintu abavubuka mutegeere. Gavumenti bw'erizuula kye tuluubirira erimanya nti ffe tetulwanagana na gavumenti wabula tulwana kuzza bantu ku nnono na kutegeera Katonda waabwe. Amba muli bangi naye ensi tebawulira mwenna. Nenkola eddoboozi eryawamu. Oluyimba lwe nafulumiza lwe bayise yaddawa kabaka. Neebaza mwenna abalutambuza kubalundaza amaanyi. Neebaza mwenna abalayikinga abasubscribinga abakomentinga ku mikutu gyange egyanduka Hassan Nduga Official ku YouTube, TikTok n'emirala. Mbasaba mugende mu maaso video ngenda kugita. Naye bakanteegamu okuba abantu 4. Sijja kuboogera mannya ate simanyi gye bava. Kibi nnyo okuwaayira mbu Nduga yanvumye nga yakusanze mulala. Bakamponinga abantu bameka nti naye gwe obuvumu bw'oyolesa olowooza weeyita ki? Gwani atabaala abantu ne mbagamba saavumye. Sina gwe natabadde. Era oluyimba gye nalusindise neebaza kabaka waffe ow'ebweru Katikkiro wa Buganda bwe yawulidde oluyimba yavuddeyo n'atangaza ensi. Mwakalabye n'atubuulira kabaka gy'ali ti mugonvu era omutima gyatukkakkanyeemu wadde ffe tulina endowooza zaffe nti twagala omulabako. Kati nkunga bwe yayagala okulaba ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, genda okuma ebyoto, genda mu kkanisa saba, genda ku musaala fukamira osaale, genda osinze bajjajjaabo ng'osabira kabaka waffe akomewo nga mulamu. Amafiina ndowooza muganda wange sibifanjulira. Abamu mubadde mulaba nnyo babalala ayambye gundi. Nze wadde abadde sinnabagamba naye ayimiridde nnyo nange mu kintu kino. Yagamba kulonki mukijjukira ti nteeka okuteekako ddamula ng'omusawo omukulembeze kabona mu buwangwa n'ennono. Wano wagenda okuntikkirira. Bwe tuba tutandika embuga abantu bangi buli omu aba ayagala obeere emikono gye naye sooka weetegerera ozuule watuufu. Wano we ngenda okutongolezebwa omukolo ogwo mujje mubeewo nga bantikkira nga banteekako ddamula. Abangi mbadde mumbuuza watabaalirawa? Nze saasamizibwa mulya mmere. Nina kitange mu nnono nasooka n'ennyamba lwa Bamweyana
yansamiza kubanga bwampa obubaka neŋŋenda gyansindise nenkola kyantumye amaanyi ne ganneeyunira nembeera nga jjajja yange Sekatawa bamweyana ekiswera Lwengo ate yeyantuuza nga bamweyana kwayitira okundaga ekyokukola paka wentuuse emikono gy'abakulembeze mu nnono baganda bange okummanya kabona kindi mu kkubo bano okuntegeera abalanzi ndi mulanzi mujje mubeerewo nga banteekako ddamula ku olwo nina ebintu bye ŋŋenda okukola ŋŋenda kuwonya mu lwatu abangi mulowooza nti omuntu okuwonya alina kugenda n'aleeta amayembe wano n'aleeta emitiititi simanya n'ayenga eddagala nze nasaba jjajjange bamweyana nti ekireetedde abantu okuddukira mu masinzizo g'abazungu kuba nti mmwe abasawo batiise oli n'ayambala emisota n'ayambala ebikanga abalwadde n'ayambala abandize munono ne badduka buddusi nange omusota ngutya kyova olaba bamweyana bw'aba n'atambulira mu ttimba mugamba jjajja gira mu kifaananyi ekirala ekyo nkitidde ontegedde bulungi kitegeeza ki abasawo twekwate wamu nze olutalo lwendiko si lwa kulwana n'abasawo si lwa kuzza abasawo wansi lutalo lwa kukwatagana n'abasawo okutundumbula ebyobuwangwa n'ennono yange bannange nno kibi nnyo okuteeka mu nnyindo ne weerabira omumwa saatambudde nzekka ono antudde ku kido mwana ono andi ku kido ndowooza muwulira amawulire mu nnyimba Nalubega Madiina ani Nalubega Madiina kale ye mukyala wange naye kati takyali mukyala yafuuka mukazi kuba omukyala akyaluka kati mukazi kye bayita enkazalujja ye maama w'abaana era mu maaso awo nja kubanjulira enteekateeka alina kyantegekedde ayagala kututwala mwenna mu mperekere tugere tulye emmere ekintu tukikube awo abagezi muba mutegedde naye entegeka yange eri bweti ennaku z'omwezi nga 24 ogwokutaano guno gwe tulimu okutandika ssaawa 2 ez'okumakya ngenda kuba emiryango nga giguddwawo wano ku Dana Paaka tuli wano buloba ku Kyannyanya okuyingira mutwalo VIP emitwalo 5 emmeeza yakakadde ennaku z'omwezi nga 26 ngenda kubeera Masaka lujja kuba lwa Sande ku Laston Garden ekijja bwemi ngenda kubeera Masaka kijja bwemi beeyi yemu tuva kumakya tumala kumakya ennaku z'omwezi nga 31 ndi Kasenge ku Happy View ekifo ekyo muzeeyi wange Juma Abdullahi yakikoze ku lwange ze namusaba kiteekewo era yakinkwasizza kitandise okutambula ngenda ku kiro nkinga 31 ab'e Kasanda nga lumu ate waliwo Nantagwa Buwoomi Kamala byonna munone ene waffe si mu Buganda temunkwata bubi Kamala byonna ene waffe so si mu Bwakabaka bwa Buganda Mama Fiina omanyi Omuganda agamba towakanira mbwa nti tebba ng'ogita kiro naye nze nina mmoto egamba nti bw'oŋŋamba nti gundi mubi nfuba nnyo mmuleete ndaba obubi bwe essaawa eno mbakakasa Mama Fiina mukulembeze mu buwangwa n'ennono abanyiiga munyiige abakiraby obubi mukirabe bubi Mama Fiina ye mukulembeze mu buwangwa naki nze atanvuma nga simuvuma atampisa nga bubi simuyisa bubi amazima nga yita maki era abanajja ku lunaku luli olw'24 buli ayingira wano wagenda kubaawo ekyoto ng'embuzi eriko oba nti oba mbuzi nga yammwe ngenda kuba mbagabula nja kubateerawo n'ebyokunywa mbagambe nti eyo teeti yabannamawulire genda walifuna ekyokunywa kola emirimu gy'abamweyana genda funa ekyokulya kola emirimu kubanga mundazeeko mwana wabula nziramu abantabaala abamumbuuza lwaki wayita kabona nga togenda nga mulitaje mwakalya litaje ekyo nkiddamu ekyokubiri gwayagala okugamba mbunduga wasamirirawa neŋŋanga buli muntu akkirizibwa okusamira lubaale we buli muntu akkirizibwa okusinza abajjajjaabe buli muntu akkirizibwa okukola enzimbe z'abajjajjaabe n'essinzizo ku lulwe antambaala gezaako bw'oliba tonnanzi tojja kusooka kutta bamweyana omukulembeze mu nnono gwe mutaalabe wano mu kifo kino mumanyanga be bamu ku balwananduga okumuzza wansi
kuba bonna nabayita omukulembeze gwe munaawulira nga ntambadde mu kunjolonga mumanyanga be balabe mu nnono temubalabye wano naye bali wamu nange. Mama Fiina nkwebaza okuba nga oli mukazi ayimiridde. Mama Fiina lwaki namwagaddeko ekintu kimu addira omukatuliki mumanyi bw'oba onaalokola omuntu tomwewala tolina kumuvuma tolina kumujerega genda omubuulire enjiri. Enjiri tetugibuulira mu abali mu masabo kuba mwaddadda ku nnono tunoonya banandi abali ebweru abatannakola ki kyova olaba bw'omusanga mu kkanisa n'abaagazisa kyali musobole okubasomesa n'agenda mu mizikiti n'awaayo asobole okubasika mu mwagala afune w'abasomeseza. Naffe kye tuliko kabona kindi mu kkubo bano abasajja bonna be mulaba tuliwo okusomesa bantu kubaagazisa buwangwa bwabwe n'okutya Katonda so si kukyawa nnono. Ekirala abasawo mbawo ekigambo kino sibavoola naye tukyuseemu. Nze lwaki ntegese Culture Festival eno bwe nava e South Africa nze natuuka okugamba ti njagala kukola essinzizo eddene ery'obuwangwa n'ennono tubeerenga abalokole ng'abasiraamu balina emizikiti naye ffe we tufuna ssente tuwasa bakazi 10 maka 9 mubeere n'amasinzizo ne we gaba 40 abantu basabirengawo. Ngenda kufunzafunza kuba abamu badduka naye olwaleero mbadde mbanjulira ekigenda okubeera wano. Nina sawundi 2 sijja kumenya ono buli ayimiridde nange basponsa nebaza Professor Sagodoni wava muno nkweyanziza nnyo byonna kuba yampita era ebitabo mbirina mulinde ekigenda okubivaamu yantuma obubaka bwe yawulira nga nyimbi tudde ku nnono n'agamba ebitabo bibyo genda osomesa ensi. So mbeebaza nnyo muganda wange ogenda kubuuza ku bantu agulumizibwenga awebwenga ekitiibwa nga tuyita amawanga gonna gamusinzenga nga tuyita mu nnimi zaabwe. Baswiti mwebale kuwagira mwami wange mwebale nnyo mwebalire ddala we mutali naffe tetusobola kubeerawo mwe mutuwa fiizi mwe mutuwa lenti tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire obwenga ekitiibwa ehama nsonzi bambita jinyagisa amaani oba mutowa kingi. So baganda bange mbagala nyunze wano olunaku olwaleero maanyi naye gwe nga kyoba olina okumanya omukulu Hasani Ndugga ffe waba wetuba ehamaani okategedde. So njagala mwe mujje tubanyumize emboozi ya Fala omusajja ye Sali teyakola mbaga Sali teyakola pate ebusoka mu mukazi bamu. So emboozi tugajinyumiza wano ate nga shozo zonna tugatamba n'omukulu Hasani Ndugga ono anko wange mwagala nnyo ehamaani mbagala nnyo. Siriwo nkwagala nnyo ngenda kubaawo okuyimbirako naye omwana kankiikirire kati ate waliwo Kabejja pulezidenti w'abantu mwoyo gwa ggwanga manyi abamu temwagala kiwulira naye nze nkyogera mu lo pulezidenti. Kale nze sijja kwogera bingi mumanyi mumpanda ebigambo. Abali ku mawanga g'ebweru bangi abavudde wano n'alinnya ennyonyi nga namukwatako bukwasi mubalaba nga mbasimbya layini naye kati wano bagenda kujja basimbe layini nga bawa obujulizi. Mbalayirira buli alijja wano ku Culture Festival buli gwe naakwatako ngenda muwa ennaku 7 nga kyasabye akifunye. Lwaki ngenda kikola? Njagala okulaga abasumba ti bye mukola mu linnya Yesu nze mbikola mu lya jjajjange bamweyana. Nsaba buwagizi bwammwe mpita bannaddiini mwenna mpita abasiraamu abalokola abakatuliki guno omukolo gwa kusoma mutegeere ennono kye ki. Nze osobola okukeera wali n'okwata ekkanzu ya jjajjawo n'ogyoza n'ekkooti n'obiwanika waggulu n'ogenda mu kkanisa n'okola ki kasita osaba Katonda n'ogenda mu muzikiti n'osaala kuba onoonya Allah ye Katonda. Wabula mulekeraawo okukyayisa abantu ebyobuwangwa byabwe n'okubakyayisa ebyabajjajja bwe bye baatandika. Bannaye tuzze emabega mu ggwanga lino lwakuba nti tusudde ebyaffe kye bayita ennono. Twalinga tulima nga tetufuuyira muddo kukala nga tufuuyira buwuka bulya mmwanyi zaffe na kasooli naye bwe twatandika okufuuyira omuddo gukala ettaka lyafa. Kati abagagga bali mbalala be balina amatooke ente ezinyirira amata be balina emmwanyi kubanga tebafuuyira ttaka. Okitegedde bulungi?
bw'otambula mu mbalala teri munyankole ogenda kusanga ayina embizi mu lusuku oba mu kiraalo balina nti naye mwe mwesibye ku mbizi muzirunze ettaka livudde liweddewo